hand over to the moderator of this session. That Yamanyi wanyo ekwangaya fe okwetolole zonna twesibye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Ora mateeka bokka ne Langi tumanyi okukisiiga. Esa. Kyekyo kyennyini. Ekozaamu. Bannamukago baffe bano aba Plascon abakozi ba Langi tubadde nabo emyaka 3 ekibaleese wano kuzza bujja endagaano etondawo omukago wakati w'Obwakabaka ne Langi eya Plascon. Tuli mu mulembe gwa kulaakulana okwolesebwa kwaffe kwa kuzza Buganda ku ntikko era bulijjo twaniriza abasizi b'ensimbi naye okusiga ensimbi tikukoma ku magoba kyokka. Omusizi w'ensimbi omugezigezi yeekaliriza embeera mwakolera n'alaba abantu baakoleramu bye bettanira. Fenna nga bwe tumanyi ebyenfuna bya Uganda bitundu nga 7 buli 100 biri wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Buli Bwakabaka abantu baagala kabaka bwabwe era abantu kye baba baagala ennyo ono Bulangi. Buli omu embuga eno agitwala nti bwe butaka bwe. Bw'aba takolaganye n'ebyo abantu bye baagala abange eyajja okunuunamu obunuunyi akasente adduke. Tetwagala basizi ba nsimbi banuuna bunuunyi magoba ne bagenda. Twagala abasizi b'ensimbi be tukolagana nabo tukwasizaako mu lutalo luliko olw'okuzza Buganda ku ntikko. Era tetusobola kuzza Buganda ku ntikko ng'embuga zaffe zonna zitunula nga bwe zaagala. Zirina okuba nga nnyonjo, ebizimbe nga bisiige Langi nga bisikiriza. Ekintu ekiyonjo kiba kisikiriza omuntu ne bw'oba muntu ng'oli muyonjo abantu baba bakwettanira. Olwaleero tufunye omukisa nti Kattikiro akkiriza era n'atukyaza mu mbuga nga tuzze okuzza obuggya omukago gwaffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Kampuni yaffe ya Plascon erina ebbanga ppanvu lyemaze ng'ekolagana n'Obwakabaka bwa Buganda era tuzze tukolagana nabo mu ngeri y'okusiiga ebizimbe byabwe, tukolaganye nabo mu mirimu miyitirivu egya Kabaka gy'atongoza kugeza bulungi bwansi, birthday run n'ebirala bingi. Era nga ensonga lwaki tubikola ffe nga Plascon tukkiriza nti ebintu ebikulaakulanya eggwanga birina okutambulira wamu n'ennono z'abantu mu ggwanga eryo n'obuwangwa bwaffe n'ebintu bye tuzze nabyo biyite traditions. Tukkiriziganya n'enkolagana ya okukwatira wamu n'Obwakabaka bwa Buganda nti singa bwe tuba twagala okukulaakulanya eggwanga lyaffe tulina okulaba nga tukolagana wamu n'ebitongole ng'Obwakabaka bwa Buganda. Tuzzemu okweyama ng'emabega bwe tuzze tukola, tugenda kusiiga ebizimbe byonna ebya Buganda tubizze buggya era tugenda kuba twetaba mu bulungi bwansi, tugenda kuba twetaba mu masaza, mipiira gy'amasaza era tugenda kuba tweyama ne mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tulina okukkiriza nti ebintu bino biyamba kinene okukulaakulanya eggwanga, okukuuma obuwangwa bwaffe
n'ennono zaffe, naye ate era kiyamba nti singa tukolagana n'abantu nga bassaabasajja tumanyi nti abantu abo bajja kubanga naffe batuyamba okukulaakulana ng'ekitongole ekisinga okukola langi mu Uganda.